Allah subhanahu wa ta'ala agenda tugezesa omuntu abeerawo nga ali mu kutya, buli omu waali atambula ali mu kutya, naye nga wallahi kakasa ffenna tukiinamu omukono, nze naawe bwe twamala okulaba abaana Adamu abakola obwenzi nga be bagezi era nga betuwaranka mu society nti ogundi tomuzannyirako keyesimati nzaawo agenze kufunayo kalala. Bwe twamala okulaba nga ababbi mu society be bagezi be bakugu betuwa ebitiibwa, ababbi mu gavumenti be b'amaanyi era be bali ebifo ebisava, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe tuba tusaba edduwa eri mu suratu al-Baqara, rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na rabbana wala tahmilu alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Abaffe tulina okusaba ennyo Allah aleme kubeera nga ayuakhidhna bima fa'ala sufaha'u minna, okubeera nga tatubonereza olw'ebyo ababuyabuya muffe babeera bakoze, abasalawo okubeera nga bakwata omulyango okujemera ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byebimu ku bivuddeko obusungu bwe. Abaffe Allah subhanahu wa ta'ala asobola okutuwonya ffenna, n'atuwonya li annahu min asma'ihi alhusna, mugamu ku mannya g'amalungi ag'ekitiibwa ye muwonya. Bameka? Nina omuvubuka gwe nakulandaba nga talya munnyu nga waagulira yenna azimba, wallahi shafa'ahu Allah yabeera nga amuwonya, ne bwalya kiro ne bwanuuna munuune kati atambula. Kam minan nas, bameka Allah bawonyezza nga naawe oli mujulizi? Allah n'abawonya, naye olw'okuba ffe twongera kwedibaga mu mazambi, omukulembeze bw'alangirira nti nno kati nzigaddewo, buli omu waali ng'akubira omukyalo ow'obwenzi essimu ng'amugamba jangu onsange ewaka, jangu onsange ewaka. Ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala abiyisizaako obusungu bwe. Allah abiyisizaako okubeera nti nno abantu bano kuno okufa, abantu kwe bafa okungi, iffe Allah yatuwa assurance tagenda kukwata nsi yonna kugizikiriza kugimalawo. Wabula abantu bajja kufa nga bwe batu bafe nga mu birindi. Allah subhanahu wa ta'ala abeera atulaga ku bukaawu bwe, atubonereza, atulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala waali. Abaffe gwe abadde agayadde kuwa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, komyawo obwongo, Allah omwogereko. Igwe Muhammad atasaala abeera ng'otandika okusaala, gwe muganda waffe atanaba kubeera nga weegatta ku ddiini, beera ng'ogiyingira. Wa ra'ayta an-naasa yadkhuluuna fi diini llahi afwaaja, abantu bajja kuyingira obusiraamu bibinja na bibinja. Abaffe ke kaseera okubeera nga tudda eri ew'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala wetunadda gyali ajja kubeera nga atuggulirawo. aqulu ma tasma'un tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun.